Mukwano gwange nkutegeeza agaakagwawo ku muganda waffe ono Akeo Kivumbi agaakagwawo ku ssaawa eno tosaanye ganyumirizibwa bunyumirizibwa wabula osaanidde naawe ogeewulirireko obeere nga naawe oli updated ku nsonga ezikwatagana ne muganda waffe ono Akeo Kivumbi. Agaakagwawo muganda wange gwe tula butuuzi ndikuseetulire wabula nga nkwaniriza nnyo yonna yonna gy'osinzira okuba nga owuliriza UG Updates TV yonna yonna eyo munnabulaaya nayo gy'osinzira okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano okusobola okubeera updated. Mukwano gwange gwatanaba kuba nga osubscribinga kutegeeza nti no genda maaso subscribing ebingi by'ofiirwa subscribinga kweno channel tolaba bulabi towuliriza bulizi wabula genda maaso obeere nga osubscribinga sharinga commentinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Emabegakaawo tuzze tubalaga muganda waffe ono nga tumulanga yabula n'akalangu nga tewaliiwo mayitire nga tamanyiddwako mayitire naye oluvannyuma twasobola okuba nga pressure gavumenti egisukkako tutandika okuba nga tubanja muganda waffe ono Akeo Kivumbi twasooka eri ku bitebe bya poliisi bwe batyo ne tukubayo akasimu ne batugamba nti nno bo mu chambers zaabwe tebayinaamu Akeo Kivumbi tebannamulabako era ne bagamba nti nno Kivumbi poliisi netugamba nti yali omusindise abasseemwayi be bamuyina. Olunaku jjo olwaddeeko nabawadde amawulire nga gatulaga bulungi muganda waffe ono Akeo Kivumbi nga bwe bamusindise poliisi we yamulese eyasseemwayi emakaage ebasazeeko amakaage ne bagenda ne bakola kimanyi kye bayita house search ne baagala okubaako obubi bakozeekoze ebitaategeerekese nabyo ngenda kubanga mbikuddiramu mbikuwa naye ekyoba olina omumanya nti kati agaakagwawo muganda wange agaakagwawo genkuleetera. Poliisi we yasazeeko amaka ga Akeo Kivumbi yasobodde okuba nga esaakinga ennyumba ye ne baplantingako ne objects ezabadde nga ebyambalo by'amagye bye baataddeyo ne bamugamba ne bamuwa document gy'aba abeereko ng'asayininga nti ekiraga nti bino byonna bye bakutte babiggye mu maka ge. Akeo Kivumbi ekintu kye yagaanye ennyo bino mukyala we byabitunyumiriza akatambi nakabateereddeyo dda mwakawulidde n'agaana. Oluvannyuma lw'okugaana bareactinze violently ku ye maaso ga mukyala we ne batandika omukuba ne bamukinya ne bamutokyalinga era mukyala we atugamba nti era ne mba mutunuulidde muganda waffe ono Akeo Kivumbi alina ebisago n'obuvune n'ebiwundu ku mubiri gwe gwonna era abasajja bamuleese yabadde bamukuumidde mu kaduukulu nga n'embeera gy'alimu si nnungi n'akamu nga tewoomya yadde nakabululu gwe mukwano gwange ali eyo. Ne tugamba bannange bano abasajja ensi yaffe bajagaza ki baagaza ki omuntu wa bulijjo we batyo bagenda maaso n'okuba nga bakola emize gyabwe bakwata babula omusango bakusibako ne bakuteekako ebisangosango ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ne muganda waffe ono bamutaddeko ebisangosango. Kaakati olunaku olwaleero lubadde lwa Mande babadde twategese okuba nga tumaakinga nga tugenda eri ka poliisi ekireka nga tusuubirwa nti muganda waffe ono Akeo Kivumbi gyakeekeddwa. Kaakati bano abasajja olwakitegeddeko agaakagwawo olwakitegeddeko kwe kukusa muganda waffe ono ne bamuggyayo ne bamutwala mu kkooti y'amagye gye baba baagala omuwozeseza ng'omukwano gwange ali eyo. Bamututte mu kkooti y'amagye gye baagala okumuwozeseza okuba nga bamusindika emisango era bamukusizza ekiro kiyiseeko olunaku olwaleero. Muganda waffe Akeo Kivumbi yakukusiddwa n'atwalibwa mu kkooti y'amagye yebeeba ewoza omusango gwe muganda wange okusinziira ku misango gye bamupaatiiseeko ng'omuganda wange eyeekumira ku UG Updates TV. Jjukira ono mu kubulake ekyategeeza ennyo bannayuganda ekyasinga okutuwa vibe okunoonya muganda waffe n'okulaga nti nno yakwatiddwa mu ngeri etali nnungi nga tumunoonya takubikako kyamulubaale ke ka bracelets katera okwambala akatava mu bulago okubanga kali kalekeddwa. Kaakati we kalekebwa ekyo ne kiraga nti nno muganda waffe ono kiba kizibu nnyo okwambula akantu ako n'akaleka ewantu wonna. Era muganda wange obeerangako n'ekintu abantu kwe bakumanyidde obangako n'ekintu abantu basobola okukuteerako omulaga oyo ekyo tekisoboka.
kati muganda waffe ono Akileo Kivumbi okuleka akaddaali ke kano si kyekintu ekyangu era bangi badde bateekawo n'emikono basibawo n'emikono okugutemako. Akileo Kivumbi wabeera wava ewaka nga yeerabidde omudaali gwe guno gubadde tegumuva mu bulago naye gwasangibwa wansi nga gukutuse nga kiraga nti nno muganda waffe ono yatwalibwa mu ngeri eyali eya violence. Waaliwo okubagana, waaliwo akanyoolagano nga muganda waffe ono akola ki? Atwalibwa Akileo Kivumbi. Kakati bwenjogerera abasajja bamukukusizza bamututte mu kkooti y'amagye gy'abaawozesebwa. Emisango ki gye baagala omusibako? Emisango egirina okuba nga giwozesebwa mu kkooti y'amagye jjukira ono civilian. Twali nsonga lwaki aba atwalibwa mu kkooti y'amagye awozesebwe. Kitegeeza balina pulaani zaabwe, balina enteekateeka zaabwe, balina bye bapulaaninga okuba nga bamusibako. Oba okitegeera gwe muganda wange, naye twagala okubategeeza wadde mulaba nga bakwata mu ngeri ng'eyo temuggwamu maanyi, musigere nga muyimirirawo, musigere nga mwirwanirira, musigere nga muyimirira ku kimu gwe muganda wange. Ensi nga Pulezidenti Robert Kyagulanyi yabagambye, ensi eraba, ensi buli kimu ekigenda mu maaso ebalaba. Gwe mukwano gwange ffe ky'olina okukola kwe kusubscribinga ku channel zino ezigenda okuba nga zigezaako kulwanirira mbuli mbeera yonna yonna gy'onooba osiŋŋaanye mu kufightinga ne freedom ey'Abannayuganda. Baganda bange mbategeeza nti nno ensonga y'okusubscribinga nkulu nnyo kuba gy'emikutu gituyambako nnyo okuspreadinga information. Singa wabaawo in case for any occurrence egudde ku comrade yenna yenna ku freedom fighter, tuba tusobola okuba nga tukutegeeza munnambiro nawe n'otegeera ki ekigenda mu maaso. Kaakati wenjogerera emisango egirina okutwaza mu kooti masho giba misango gya Nagomola kusanga na mmundu na byambalo by'amagye. Ensonga ki mukyala wa tugamba babadde ne pipes bbiri eziri mu ranks ez'enjawulo zirabadde baplantinga mu kisenge kye eky'omwana naye ng'omukyala ali eri abalaba ne bazijjawo ne bagezaako musayiningisa document nti agambe nti bino babisanze mu maka ge. Ekintu kye yagaanye we kumukuba emiggo emiyitirivu n'omuteekako obuvune gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye mputegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Tuvaako tugenda kuba nga tukumawo information, tugenda kubeera nga tulondoola buli kimu ekigenda mu maaso ku muganda waffe ono Akileo Kivumbi. Yonna yonna gy'anaatwalibwa tugenda kuba nga tugafuna. Ne banaabakukusizza kiro ne banaabikolera mu nzikiza tujja kuba nga tukiraba kubanga omutonzi ali naffe mu mukwano gwange ampuliriza. Ate nammwe mbaagala nnyo mubeerako ne muspreadinga ne musharinga ne musubscribinga information esobola okuba nga etuuka wala, kubanga singa oba tosubscribinze information eno eba tegenda kuba nga etuuka wala. N'okusharinga kikulu nnyo muno n'aba nga awuliriza information n'amanya embeera gye tulimu baganda baffe gye balimu. Kale mbaagala nnyo temuva ku Yugi Updates TV, tugenda kuba nga tukomawo mukwano gwange.